Muzeeyi is a unique parent. Muzeeyi ffenna abadde atwagala. Muzeeyi abadde musajja mulungi nnyo nga gye nkomeza. Muzeeyi abadde muzeeyi wa ssanyu, muzeeyi si wa ntalo. Muzeeyi abadde atulabirira ng'abaana be ng'atwenyumirizaamu nnyo ate nga muzeeyi awuliriza. Muzeeyi tebamusuulangawo. Ekituufu kiri nti influence ya muzeeyi yagenda ng'esereba bwe bamujja ku mulimu gwe yaliko ku State House. Muzeeyi sisuubira nti omulimu gwamuluma. No, yali atuuse 14 years ng'akola nga press secretary wa president is a long time. Naye I think muzeeyi ekyamuluma y'engeri gye bamugjamu nti bamusibako ebigambo by'ataayogera. Era ekyabadde akiŋŋamba nnyo nti John, abantu abo bansibako ebintu bye ssaayogera singa zaali gavumenti ziri endala bandinzise. Bw'ova mu mirimu egimu egya gavumenti, influence yo ekendeera n'abantu boolaba kati otandika okuyita mu bantu abalala okutuuka gye wagendanga. Muzeeyi bwe yabeeranga akyali ne president, ye president yamukubiranga directly. N'olumu be yamunoonyanga nga tamulaba yamuweerezanga abamagye ne bamugye waka. Lumu baagamba nti muzeeyi bamuwambidde waka, abamagye bamuwambye, which isn't true. President muzeeyi bamunoonyanga president nga talabika, essimu yagigyeko ne bamuweereza abamagye ne bamutwala. Naye muzeeyi ne president balina omukwano. Nga president omanyi olina okumanya nti waliwo abantu ababeera mu makati go ne president nga biboogerewa president tobimanya. Naye ye president yakola mechanisms endala ez'okulabirira muzeeyi nga tazisa through official channels. Bebe Cool omulaba oyo? Bebe Cool ye muntu ndooza ateeyogerako kikyali muzeeyi's life, ndooza kivuddeyo kati. Ne Bebe Cool abadde link nene muzeeyi eri muzeeyi naye nga tagenda kwogera kudda mu bannamawulire gamba nti kino akikoledde mirungi. No, Mwami Sali abagambye nti muzeeyi waliwo bye yayogeranga ng'ajookinga ng'ebirala ali serious. Kati abantu awangalidde around muzeeyi ffe tumanyi dirwasaaga ne dirwaba serious. Muzeeyi omanyi buli mwana abeera ne function ye mu family. Na mu family zammwe bwe kiba. Nze omulimu gwange ewa muzeeyi gubadde confidential. Nti muzeeyi bwe yafunanga ng'obuzibu ne baganda bange nga gyewange. Muzeeyi abakyala babadde alina gwe yayogerako wekansanga simanyi ka recording ako diro yakakolera. Kabalagala kansanga diro yakakola. Omanyi omwaka gwe yakakolamu? Akatambula naye mwaka ki? Kati awe tulina otegeera omukyalo oyinza okukwata kyaliyo nga yamukyawa. Omusajja bwe yali amukwana teyatuyita, bwe yali amukyala teyatuyita. Abakyala bonna ababadde mu bulamu bwa muzeeyi nga balina n'abaana bonna twabalaba era tubadde tubaweereza ssente. Bebe Cool abadde azimpa nangamba ziteeke ku ssimu yo omuweereza omukyala gundi ssente ezo. Mubuuze Bebe Cool bakyala ba muzeeyi. Bakyala tatanga alina bakyala bali official babiri. Nze maama anzaala abeera London. Tali mu kubano bamaama bonna. Omukyalo oyo alina obulamu bwe gye yafumbirwa. Obadde oyagala gye katuuti? Baganda bange abalala balina bamaama omu, actually abasinga balina maama omu. Naye abakyala abo balina gye babeera ng'era bafumbo. Okitegeera? Kati bamaama bano abali official be tumanyi bali babiri. Abakyala bano abalala taata because teyabawasa mpeta zino eza bulijjo. Abakyala abo oyinza okwesanga yabazaalamu baana n'abalika mu relationships zaabwe zebali eziri private zetayagala kwogeramu. So initiative y'abakyala abo nenge gye bakwatamu muzeeyi okujja ne bagamba nti they are official ono. Nenze muzeeyi yandaga abakyala babiri be mbadde mmanyi naye ne bali abalala bonna abalina abaana yabangamba. That's why mu speech yange mbagambye nti waliwo abaana abalala abatali wano betutayagala balowooze nti twababodde naye nga nabo gye bali ne bamaama baabwe bali private. Leka nkubulire baganda bange tetwetagana basibirira ntanda. Never. Baganda bange one tewali ali bubi. Mulabeko mubi ali bubi nti yeetaaga okusibirira entanda nti genda osome nnyo kola nnyo okola kiku tukuweereze tewali. Omanyi omuntu anaafa afuna ndooza flashbacks za good memories ze. Na realizing you take stock of your life. Na realizing nti maybe anga jabadde jaina President Museveni teri justified. Okitegeera. Era muzeeyi nga tanafa twayogera mu wiiki eyo nga ngamba no bwe mpona tulina okuddayo wa president ne tumwebaza because president asasudde close to 50 million shillings in fees ez'eddwaliro. Atuweereza close to 50 million shillings mu non-medical related expenses. President ku luno
oba ebiseera ebirala abadde alina obuzibu neffe bw'abadde muzeeyi mulwadde abadde akola ate privately nze mbadde nkimanyi nti Museveni abadde aweereza ani muzeeyi ssente through non-official channels nga tamuweereza directly ng'aziisa bo balina relationship yaabwe